Yes mukasi akantuolekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Hey, how are you? Yenze abadde akubira bulungi oli otya weeyagala nze kukolera surprise omwagalwawo yatutumye oyina omuntu akwagala ennyo mukwano naye ani oyo ani gwoli mulaavu naye toyina gwoli mulaavu naye kiwa omuntu oli mulaavu naye munnange oba akwesibako naye eyo keki yange keke yiyo abagambye enzaani sigwe amanya go ngamanyi goza kinkulengedde ne ngamba kyama wano kitegeeza nkumanyi olerako mugudde ku buutu mukyangera baliira keeki ogenda tuliira keeke yegwe mukwano yegwe wennyini gwe baatutumyeko walayi simumanyi era samuteeba sigwe sheira yenze eyatalanga obinkolera sometimes ye tata w'omwana tetukyabeera kumpi naye naye nga twogerezeganye but simanyi oba yeye muli mulaavu boyfriend wo just a boyfriend just zuse gwenina yoyo gwenkugambye kale gw'omanya akwagala obudde buno nga naye omwagala okitegeera Jime gwe mbadde naye tusibire ku Jime oba nkongereyo chance endala oba ne Ken abo babiri kati awo simanyi kupozi kaabo bebamu benjogera nabo ku simu sina balala anedda kati kwaba ababiri lodako omugo ogamba nti ono ye tuli mulaavu kisusse essimu kyabaza muna benkana si bonna bali ku level y'emu omuntu akuyiyiriza n'agamba bannange akasaawa kano akasibe ku mukono buli watunula ku saawa nzijjukire okitegeera n'agamba keeke eyo kifa nange nayo njimwagaliza ogimutwalire nsaba kumbuulira bikulemye omanyi fe abakyala era oba omanyi n'ogamba ebyo ebintu gundi ayinza obikola abakyala tumanyanga omuntu akwagala oba omulaba kale anti kati nsaba kumbuulira ani kati tuyimirire kwani nga kwaba abasatu tekuli kati awo nga mba sisuubira naye kati bano ababiri laavu eri ku ntiku naye Jime gwosinga okwagala nedda wonna mbaagala osibidde kwani Jime badde simusuubiriza wethe nayogeddeko naye misana ogeddeko naye misana naga baby I love you nomudamu I love you ate wakomye ddi omulaba nakomye ddi nakoma luli bati yansangako mu kkubo awo naye Ken yambipinzeeko babeera mu bitundu bye bimu gy'obeera nedda tebabeera wamu jasimbalaba kale Ken akubipinzeeko leero ambipinzeeko baisaawa nga 8 naye sitegedde kyabadde ngamba oba nkubidde naye sikutte ate Jime naye oyogeddeko naye leero awo obuzibu bwe bujjidde kwambadde ngenda kugamba oba tugende n'ono gwayogeddeko leero naye ono w'omwaka ebbanga liba ddene oli just ate Ken wa bbanga ki kale Ken yasooka nankwanako by then emyezi ng'ebiri emabega kati kale nengenda ewala kati bba wange kale gwembalaga ngamba nti mukaagundi yegwe nazaalamu omwana oyo Solomutana nti mukaagundi wazaalamu yaani gwewazaalamu yaani Clinton ye Clinton kati for now tuli mu love ne Jime Ken kutumalako kiwuubaalo Jime lwe yeekyanzeemu anti munnaye abakyala waliyo abagamba mbu oba ne pulaani B
naye waliwo n'abagamba nti Uganda plan A ne B tetuzikumala olina okwongerako C, D and E. Ngu plan ey'okubiri ogyongerako naye yongerako ddala ne plan 3, 4, 5. Kati goina Jime then oli Kenny plan B. Katugambe bwe bati. Oli plan B ni kese bigwa tebiraze. Kati nkube simu nzikiriza. So hello totidde totya hello edobozo wanyi tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe katukomewo.